The point is mwami Kyagulanyi ndoza ya Mpuuga kimulemeseza okuva ya mangu abadde apima public opinion omuyaga gukunta guddawa bwe gwakunsinga tegusalawo gye gukola ki gubanga okugenda eno ne gumana ne gukola ki ne gudda n'eno nti decisively public opinion teri in favor of Kyagulanyi nti okugamba nti kyakola kibakola kiki kituufu so Mpuuga bw'amaze okupima ekyo nti ku buli 10 ninayo abantu bana abampolereza therefore era avuddeyo mulaba ng'ayogeza maanyi kubanga apimye nti public teri decisive against him. Amani gabadde about public oba gabadde ku statement omukulembeze w'eggwanga gye yakoze kubanga bwe kyava ku Mpuuga kyaddira ddala ne ku speaker Ntamongo bwe yagenze bwe yabadde ebukedia n'abagamba Ntamongo ali clean abo abagezaako mulwanyisa mbu biki bali funded by foreigners. Tolowooza nti wano Honorable Mpuuga yavino kakati line bamaze ogitereeza omukulu wa kisiirinze kati nange kanteekeo response yange. Ndowooza bw'olowooza bw'otyo mubaamu kukakanyamu ku Mpuuga. Museveni si omuntu akyakuwa credibility. Actually, in if anything, ng'oli ayagala okukoona byobufuzi wagamba onaakolagana ne Museveni. Ye extra digest mugoba nsonga banyabo ne basebo tubaaniriza mwebale okutambula naffe mwebale okutugoberera. Nze sesanga batte tulina Idris Lukwago ne Dan Mugoya twegattiddwako mukulu Beka baterule okugaaya mu nsonga za Uganda nga bwetambula. Beka tusanyusa okulaba nange kubeera wano nga bulijjo awe bala okusiiba obadde wankuwa kikiro nasembayo kubeera wano twali twogera era ku kulondebwa kw'abano nga nkulaga lwaki yabadde ensobi y'okulonda abamu nasoma nali ndaba vidiyo eno nensoma ku commenting abamu abantu bagamba ono musiru waawa naye ate yumbi enjogedde singa era nagamba ndowooza okulondebwa kwa Mpuuga yali nsobi for different reasons naye tewayisewo na mwezi nga bye nayogera byennyini bikoze era n'abamulonda bagamba kale singa twamuwuliriza netutaloonda kakati bwe tuba twogera ebimu tuba tubyefumiitirizaako kati gwe alaba n'ovuma munno kubanga yagambye yabadde ensobi kubanga nagamba nti bw'oba wasudde Mpuuga ate lwaki omulondanga deputy kitegeeza byakola tobisiima tomulonda mu kifo kyakubiri muyina mugirawo ddala n'otandika fresh new blood biteso byo singa wano wetuli singa NUP teriwo naye bannanga nti okubuuzaako kwange bannange tubalamusiza mwebale kubeera wano mwebale kujja kunoonyaako ne bannayuganda yonna gye musinziira okutulaba abasiba tubebaza abawangaalira wano ntera okukigamba nti mulimu munene okuwangaalira mu Uganda nti waliwo bannaffe abalemererwa ne bagenda naye ffe abakyali wano tugamba nti Uganda esinga bulaayi nti twetaaga tugitereeze wano abalala bajje wano siffe kugenda eri so kati mwaffe abakyawangalira wano nga tusobola okubeera nga tugende walala mbayozaayoza tutunuulira ensonga of course ezibaddewo olwaleero Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba commissioner okuva mu ludda oluvuganya former leader of opposition akubye olukuŋŋaana lw'abamawulire olusookedde ddala bukyanga embeera emutuukako naye era abantu bakyebuuza nti lwaki kimutwalidde akaseera kumpi mwezi mulamba n'alyoka ajja mu mawulire okutubuulira sayidi naye nga nebyatubuulira bwe yali ku rediyo rediyo gye yagamba nti ngenda kubeera kweneemu era bye bigambo bimu bye yayogera omuganda agamba nti totta kibe nga tolina kikenenya ndusu ndowooza ate Mathias Mpuuga kyemumanyika olulimi luno Oluganda alumanyi nnyo ayogera n'ebigambo oluusi byesuuliranga nako naye ndowooza nti ng'abagezi mu byobufuzi abiruddemu teyabitandika nga mwana muto so kyakola akimanyi ekyokubiri era nakigambako ku mikwano gyange mu bakulembeze ba NUP ndowooza nti tekyali kya bugunjufu oba ekigambo ekyokozesa kinene ndowooza president wa NUP yagendamu mu overdrive bw'obanga gwe mukulembeze yogera ekigambo kimu n'obusirika tokiddamu olaba nange bwe mbeera nga nina byenjogedde bino nga wembyogedde kati abaana ne bavuma ku social media si commentinga kubanga already nze nina opportunity njagwedde byenjagala ebisigadde byammwe bw'omala okukola point you have made the point ebisigadde bikola kibirekere embwazo omuganda agamba nti bw'ogula embwa ate ne weeboggolera waliwo embwa zaffe mpitirivu zireke zikole ki ziboggole so ndowooza president wa NUP wamala okufulumya ebbaluwa eyo etali signing naye we yafulumira ku mukutu gwe ayowuninga kubanga ye president
ekyokubiri bwobanga ogoba oyagala okugoba deputy wo oba mu disciplininga ali asobola mu disciplininga yo yamuliko ki waggulu so president ndowooza yayise yawandiika ebbaluwa eyo naye wamala okuwandiika ebbaluwa eyo enkeera n'abeera ne press conference n'akyogerako ku Sunday n'abeera n'okuziika omutaka Lomwa n'akyogerako ku Monday n'abeera ne interview ne NTV n'akyogerako ku Sunday okwo baziika n'oza lwa Saturday ku Sunday n'awandiika ku Facebook ye nti the love of money is the mother of all sins so mu span y'ennaku 3 n'aba ng'ayogedde ku nsonga y'emirundi 5 mulabye ne ku radio Simba ngayogera akyogerako era naddamu n'akyogera so nze ndowooza nti Mpuuga awo yamusingira ndi agoleka ne beemalamu gwe n'otakola ki n'otazza n'owulira byonna bye boogera era teri abadayinza gamba mu Mpuuga yagambye bw'ati paka kati nze ndowooza nti amaze kwekenneenya public opinion wa gyeraga ensonga eno kyebeeredde era we buzibu NUP ssaawa zino bwerimu nti President wa NUP ndowooza ya overestimating oba ya underestimating abamu ku baakola nabo nti Mpuuga certainly njagala tutandikire wali nziramu ebibuuzo bingi omulundi gumu anti okuinterviewinga abamawulire bwe buzibu nenjagala mutandikire ku nsonga nti nze ndowooza nkakasa n'omutima gwange nti ababaka parliament okutuula ba commission neyegabira obukadde 5 kibi nsonga mbi kubanga mu ggwanga mwe tuli okustrugglinga nga buli kimu struggling of course bukadde 5 tebigenda kuteeka malwaliro ddagala malwaliro tebigenda kukola tebigenda gikola naye ojjukira omuntu omwoyo omukyala mu Bayibuli yawaayo pensa nga lyalina teririna value nti wonoolikwata n'oliwaayo abantu lina kyerigenda okukola naye lirina value era baamusiima nnyo olwekyo kubanga ekyo kyekyomuwendo kyakola ki kakati bw'obanga mu mbeera muno mwe tuli eyakanyigo ng'abannayuganda mwe tuwangaalira gwe n'otula ne mutula ne mugaa gwe twalayo 5 n'ono atwalayo 2 tekinyuma tekikola ki tekinyuma tekirabika bulungi there are no words to justify it whether ate tekigamba Honorable Mpuuga tugamba mbu kiri mu mateeka sigamba mu buli ekiri mu mateeka kituufu ne bw'ogende South Africa apartheid yali mu mateeka yali ligo naye tugenda kyovula waliwo ne reform ne bagamba nti tukyusiza mateeka bw'ogenda mu Palestine oba mu Israel abantu nga si ba Jews tebalina rights they are not citizens naye kituufu Palestine yonna nga boogiraba eri part of Israel naye aba Palestine tebalina rights naye ate ba Jews bazikola ki is it true I mean kituufu so tekiga nti buli ekiri mu mateeka kituufu so nze sikkiriziganya nako ne line of argument efaanana bwetu but having said that njagala kuddayo ku kibuuzo ky'ombuuziza nti ebyatuuka ku Mpuuga n'engeri NUP kusonga eyo gyagikwatamu teyali nnyo okulwakuba nti yinza okuba nga kituufu yali kukulwanyisa nguzi nejjukira nti wabaddewo n'olutalo olugenda mu maaso nga lwe nagamba luli otwalasemba okusisinkana nti wabaddewo olutalo olugenda mu maaso era ndowooza yabadde nsobi kubanga omuntu oyinza musuula ng'omwagala omusuula lwakuba ndowooza tatuukiriza byokola ki byoyagala so ndowooza nti ebyajjamu bino eno ne continuing ku lutalo lwali lugenda maaso so we cannot understand this question as purely in NUP motivated na kulwanyisa nguzi so the point is kibuzo kanga tunaba kumubuza the point is mwami Kyagulanyi ndoza ya Mpuuga kimulemeseza okuva yamangu abadde apima public opinion omuyaga gukunta guddawa bwe gwakunsinga tegusalawo gye gukola ki gubanga okugenda eno ne gumana ne gukola ki ne gudda n'eno nti decisively public opinion teri in favor of Kyagulanyi nti okugamba nti kyakola kibakola kiki kituufu so Mpuuga bw'amaze okupima ekyo nti ku buli 10 ninayo abantu bana abampolereza therefore era avuddeyo mulaba ng'ayogeza maanyi kubanga apimye nti public teri decisively against him about public obaga badde ku statement omukulembeze w'eggwanga gye yakoze kubanga bwe kyava ku Mpuuga kyaddira ddala ne ku speaker Ntamong bwe yagenze bwe yabadde ebukedia n'abagamba Ntamong ali clean abo abagezaako mulwanyisa mbu biki bali funded by foreigners ekitegedde tolowooza nti wano
Honorable Mpuuga yavino kakati line bamazo giterezo omukulu wa kisirinze kati nange kanteekeo response yange. Ndowooza bw'olowooza bw'otyo mubaamu kukakanyamu ku Mpuuga. Museveni si omuntu akyakuwa credibility. Actually, in if anything, ng'oli ayagala okukoonona mu byobufuzi wagamba ono akolagana ne Museveni. Omuntu era yenna ng'ogenda kwekweka emabega wa president. Oli ng'oli mu ludda oluvuganya gavumenti. Imagine olwayo ne bakeera ku bakera agamba nti Kyagulanyi akolagana ne Museveni. Eyo turn off. So nze ndowooza nti Mpuuga teyeetaaga kava ya Museveni kubanga Museveni takyekwekwaamu. Buli amusemberedde olina okugendayo edda twalinanga sikozesa lulimi lwakwagala kukkakanya naye edda twasomeranga twalinanga pit latrines ku ssomero. Naye pit latrines zo oziyingiramu saati ogireka wabweru. Oyingirayo saati ogirese wabweru osobola okugizaako ng'eriko kawoowo. Otherwise nga bodda mu kitaasi ng'ogenza obwoti omala eddakiika nga 3 ng'owunyanga toyi gy'okola ki gy'ova. So kakati NRM okugyesembereza bw'otyo bw'ofaanana teri ayagala kugyesembereza ali mu ludda olukola ki oluvuganya. So sirowooza nti Mwami Mpuuga abadde ayagala kava ya NRM okusobola okukola ki okuvayo because President Museveni bannayuganda bakyamukkiririza mu byayogera batono. Olunaku President yavayo n'agamba Mwami Igijiro yagamba mbu alwanyisa ayagala kulaba bagiyita okukola lifestyle audit nti Sesanga ono gwe tusasula $3 omwezi lwaki alina ennyumba enajjereyo obuwumbi 4 yazijjawa. President agamba va ku babbi baffe bayinvestinga wano. Eyali IGG munne mu lyagonjo omulamuzi Irene yagamba nti bwagoba ababbi beekweka mabega wa ntebe ya presidenti. Kakati nze president tasobola kubaako nekyagamba mbu ku by'okulwanyisa enguzi olunaku lwalikizaako okulwanyisa enguzi gavumenti yeru erigwa kubanga ezimbiddwa ku bubbi na nguzi. Therefore nze sirowooza nti Mpuuga yabadde yeetaagako kava ya president. If anything bw'oyagala okukozesa kava ya president Museveni olwo ogenda kweyongera kweyiwayo at least in as far as ebyobufuzi by'opposition biri concerned. Honorable Mpuuga ensonga ezimu ku zasinze okuteekako amaanyi mu bunyiikaavu obw'ekitalo be babaka ba National Unity Platform mu Parliament. Mwogere nyangu abadescribes nti bakiboggwe. Kati pate nabo bennyini balemereddwa okuza ebyobufuzi byabwe n'obukulembeze bwabwe ne badda mu bintu ebitalina makulu. Abadde LOP nga yabakulira for 2.5 years. Bwe basigala nga bakyali bakiboggwe nti osanga n'omubaka nga tasobola kunnyonnyola nsonga yonna mbantu naye nga wa NUP. Naye nno talimbye mu ekyo abamu babaka ba NUP bangi nga era ne NUP yatugambanga nti mwabasoma mutugasizza ki bawutiro wabiwuliranga mwabasoma oluzungu mutugasizza ki era ne mu byalumiriza Mpuuga mu online okugamba abasoma kwogera luzungu kyokka nga kububbi kwe mutudde. So kati nabo there are no illusions of whether bakola bulungi oba tebakola bulungi. Of course waliwo abamu abalungi naye bw'ogatta engalo zino bayinza obutagwako. Waliwo abamu nga sibamanyi nabbamanyi ng'ate batono abaka 57. Bwambanga muli abaka 57 muteekeddwa okumanyika. Naye waliwo benyinza okubuuza nti omubaka wegundi yaani nga tosobola sagala kuboogera manyi. Naye bakubuuza nti wegundi yaani ng'otosobola nakumwogera nti yaani. Waliwo amanya g'owulira nga mutuufu toliwuliranga kungolooza ng'owalira ba NTB bano ababadde mu lukiiko nga tomuwuliryangako yadde ne statement gyakozeeko yadde ku parliament yadde wabweru waayo. So abamu kwe bo kituufu bwebo. Ekyokubiri nti abamu batiitiizi tebaagala kuvaayo kubalaba. Recently twawandiika eggulire ku twakubira ababaka ba NUP amasimu okwagala okupima public opinion butya bwe balowooza ku nsonga za Mpuuga na butya bwe balowooza ku kujja mu speaker wa parliament Obwesige. Ku babaka 15 abakwata amasimu baali ababaka 2 bokka abaali wiringa okwogera nti tugenda singa ekiteeso kijja mu speaker Obwesige kijja tugenda kisayininga. Yali omubaka we Makinde East Derek Nyeko n'omubaka w'Emityana municipality
Francis zake abasigadde bonna nga bakozesa ebigambo bingi eby'oluzungu you see when this and that mu luzungu tukira whataboutism bye balimu ebyo naye nga concretely tebasobola kuvayo ne bagamba dialect nenga as direct as it gets nti singa ekiteeso kyo no kiteekako ngo anti ekinaba kujja anti lindako anti mubiki anti nze anti yono anti biki n'abamu ku bo bamala okupublishinga story eyo abamu bankubira ng'ate nze erinnya lyange teryaliko mu baagi publishinga bankubira ne bagamba nti lwaki wantadde mu bintu bye bifaanagana bwe bityo nti wabeeraawo privately nga bakubuulira ensonga yeeno ensonga naye nga publicly tebasobola kuvayo ne bagikola ki ne bajogerako tebasobola kuvayo ne bagamba nti our position is this on this matter kubanga batya principle ekyokubiri batya abaana ba social media nti banaabagamba ki nti bagenda okutuvuma agawai sina gavumwa n'avaayo newankubadde alina opinion ng'eri against oba ekigenda mu maaso oba mukulembeze mutuufu ng'otya abantu nedda toba mutuufu era eyo yonna gurupu yeetaaga okulipresi nga nze ngenda nenjogera oluusi ebigambo ku mwami Kyagulanyi president wa NUP Bobi Wine ate tumanyi nze naye abaana ku social media ne banvuma naye ng'ate ye oluusi tanvuma tanvumangako sigambye nti oluusi tanvumangako era akuwuliza naga akasajja gwebyo ebibuuzo by'obuuza naye ng'akikoze ki akizeemu era olumu nali ku NUP ne mbuuza ekibuuzo abaana ne banvuma ne beesoozaawo biki nagamba ffe wano eno we have capacity to answer every question kakati omukulembeze yenna oteekeddwa okuba nga olina capacity kubanga oba tosobola kwogera ku ezo ensonga ng'otya mukulembeze munno oba mukulembeze ki so nze ndowooza nti ababaka bano abamu kituufu emyaka kati 2.5 mutuufu nenkubuuza omubaka w'egundi nga tosobola nakumutubuulira n'abamu bakyali ba mutindo gwa wansi ate gino emyaka 2 tegibayambye kola ki kukula so nze ndowooza nti assessment emu ntuufu nti abamu of course waliwo abamu boolabanga bapiikinze ensonga tebabangako baka palamenti naye ng'olaba bazze mu lukiiko ng'obalaba ne beerwanako ebya palamenti erina ababaka ba palamenti abalonde 529 bonna olunaku lwonna ne woba wakadde buli omu n'omuwa okwogera tebasobola kwogera olunaku lwonna ne balukola ki therefore kati gwo space balina gikola ki girwanira you have to distinguish yourself n'ova mu crowd naye bakyalemereddwa okuva mu crowd abamu ku bo Honorable Mpuuga ebirala byakonnyeko kyekibiina ki kyagambye nti sijja kivaamu ne bwe mukola mutya nja kulwanira munda nkitereeze naye bw'owulira statement zaakoze nti ekibiina kiremereddwa kizze ku buntu obutalina makulu ne babiwa ebitalina makulu babiwa nnyo amakulu ebiina amakulu tebabiwa makulu era mu bigambo byayogedde n'akulaga nti tebagwanidde kubanga essaawa eno balwanirira obukulembeze bw'eggwanga kubanga enkola yaabwe teraga nti nno kyebagoba kinene ebintu byonna baagala nnyo entalo za social media mu kifo ky'okudda eno munda ne bazinge ne bakwata ebintu mu ngeri y'ekisajja kikulu nga sinaba kuddamu ekibuuzo ekyo Mpuuga yagambye nti y'omu ku batandika NUP era ekibiina kiriko amaanyi ge kituufu naye simanyi kigambo kyekitegeeza nalaba ne munnange Abedi Wanika ngagamba ffe twatandika ne Lubega Mukaako Lubega nno Mukaako kale kubanga nze nali naye wanene ekyaddondo East nga mwami Kyagulanyi ajja mu Lubega Mukaako y'omu ku baasooka bannabyabufuzi abagundiivu abaasooka okuvaayo okuyimirira emabega wa Kyagulanyi I can hear him naye ne Mpuuga mu babaka palamenti bonna y'omu ku babaka palamenti yasooka okuvaayo okwegatta ne NUP nga banne tebanabakola ki tebanabakojja kubanga nze nzijukira olunaku olumu waliyo press conference eyo ne mulaba nga azze n'ayimirira emabega eyo n'awuliriza ebigenda mu maaso ngero abamu kuffe n'amala n'atambula n'akola ki n'agenda kubanga nzijukira nanyumyamuko naye ng'ali emabega eyo ng'awuliriza ebigenda ne twogera ku biki ebigenda mu maaso naye tebayita okutandika Museveni waliwo gurupu ye ey'aba 27 abo bayine mu naye ndowooza balinga 40 waliwo n'abalala bano bamagara babulaka beyatandika nabo edda era waliwo kati juzi nagenda ne mulaba nga ayogera ku beyagenda nabo okulwana ne Mozambique abafolonasa abo be original NRM kati bogamba nti nali original tuyinza okuba tusegeeza abo ne of course waliwo abayingidde NRM nga bagiyingirira wano e Kampala nga bajagala nnyo n'okusinga abali gye bali awo naye Mpuuga ekibiina kino initially nga kitandika
conceptualization yacho yali tanaba kujja bamala kujja ne balyoka bakola ki mu babaka ba parliament esoko okwegatta ku kibiina kino yali zaake ye history oyo gwe tulina so ndowooza nti kituufu ng'ekibiina kikyali kito bakyegattako okitegeera of course conceptualization ndowooza yali abantu baki abantu ne bakyegattako but however it doesn't matter ddi omuntu lwe yegatta ku organization wonna wagyeyongereddeko akola contribution era ndowooza nti toyinza kumudismissinga nti nedda kubanga era party president yatuukira ogamba nti tumulonde ng'omumyuka wa president era ndowooza yamulaba nga alina omugaso gwakola ki gwagattako alina kyagattako n'okumulonda mu babaka 57 n'alondamu ye okubeera okubakulira alina kyeyamukola ki kyeyamulabamu ffe mu busiraamu tugamba nti bw'okyawa omuntu ate tomukyawa nnyo ate ne bw'oyagala omuntu era tomwagala nnyo bw'omukyawa ennyo wajja okutuuka akadde oyinza okuba oyagala okumuddira naye nga tokyasobola kubanga wayitawo nnyo mu bukyayi ate ne mumwagala ennyo wabaawo by'omugamba bingi nnyo to the extent nti lw'olyokana naye akumanyi nnyo wayinza okufuukira obuzibu so ndowooza nti tukkirize nti Mpuuga abadde ne contribution mu NUP tetuyinza kugidisimisinga era akyagina era abagala afulumi lwaki bagala afuluma alagewo teriyo kibiina nga bwayogedde nti decision ya handling contradictionism of course ensonga gye bamuvunaana nnene naye crisis gye tulina ate si yensonga eya unfortunately nti n'ensonga eri purely political babadde ne political issues zebagenda nazo jjukira kunga emasaka yonaga kunga muyimiriza that was before nga tebana bakola ki tebinaba kubaawo era tubadde nga tubyogerako nti bannanungi emasaka baagala kulivula mpu bino bibaddewo ng'era ne muganda wa Kyagulanyi Nyanzi ng'era ensonga yakunga agirimu egenda maaso so bino tubimanyi so tetuyinza kulowooza nti olw'okuba nti ekisente kizze then ziri ensonga olove sadde zibaddewo so tukkirize nti NUP one thing kyeteekeddwa okukkiriza nti ensonga eno oba oli awo yandigikutte mu nsonga etali nga bwegikutte yandigikutte mu ngeri etalabikanga you are against Mpuuga ng'omuntu singa you are against corruption kubanga nabuuza mwami Kyagulanyi oba nzukira wali nayo lwe yagamba nti abaka parliament babawa obukadde 10 buli omu n'abagamba nti babutwala twalabibwa neeno nga bagamba babutwala ani yakuzaayo ku 40 agaaluli ge babawa eyabuzaayo Kagabo jamufuukira kagumba weegooge nti ate teyavaayo nnyo muwa sapooti ngazaayo obukadde obwo era nekimutabukira abala bonna teri n'omu yakola ki teri n'omu gwe baavaayo ne bapointinga ne bagamba gwe tukugobye mu kibiina because it is one thing okugoba olaba ne Lwanga ne Kagabo yennyini ekibiina tekivangayo nekigamba tubagobye kyali kivuddeyo bandigambye of course togenda kumujja mu parliament okutuusanga yesaliddewo naye symbolically kigambe fe tu withdrawing ticket yaffe ono takyali miki member waffe naye tibalina bakukikola therefore bwe tuba tulaba nga applying double standards tulaba nti kiyinza okuba it is beyond sente zino nga mulimu ne politics of course this is politics we are dealing with so nze ndowooza nti Mpuuga ensonga yendowooza tekwatiddwa mu bulungi NUP yetaaga reflecting bombi ba reflecting bute baagala okugenda mu maaso okugamba nti nno NUP ekola ebintu ekigambo kyosobola okulowoozaako naye nga y'omu ku bakulu mu NUP kiba kitegeeza ki ndowooza kitegeeza ekintu kimu nti ekibiina kye NUP ndowooza nakyo kirina bannannyini baakyo kubanga wabanga omumyuka wa president agamba nti ekibiina kikola ng'ate naye ali part of ekibiina then kati baani aba bakola so nze ndowooza nti ate mwami Mpuuga ndabye ne munne ow'e Masaka era Kabonera Temanya Kabonera Dr. Abedi Bwanika nti obusungu ate naddala pastor bwakozesa buyinza okuba nga kigenda kumbeera kizibu okudda mu kibiina kubanga
ebigambo byakozesa mu bamu byabusagwa nnyo nga kigenda kuba kizibu omusajja okulowooza nti y'empuuga anti nagambye boogula embwa ate teweeboggolera mpuuga ebino eyofuzi yabitegeera nti alina embwa zikola ki ziboggola teyetaaga nakuvaayo bamubuuziza ku byabeedi byagamba abeedi mumanyi gyabeera mumunoonya mukole ki munoonya abeedi addemu naye nze ndowooza nti Mpuuga naye ateekeddwa okuteeka correct bw'agamba nti ekibiina kikola bwekiti ABCD ne gwe okyeggyemu olwo gwe kennyini bw'agamba nti ebigenda mu maaso so ndowooza nti yadde alinamu obusungu kubanga mulabye olwaleero ng'ayogeza obusungu sinze ndowooza nti ate ng'ozze ku address nga si ffe twakusaba olukuŋŋaana lw'abamawulire naye abadde so combative nga mukambwe muzibu omubuuza ekibuuzo nagamba ansa zaddamu nga ziri ekyogendo kibuuze gundi ekyogendo kibuuze gundi so nze ndowooza nti naye yeta obusungu of course byamugambye bingi naye obusungu nabwo bwetaaga okukola ki okukakkana kubanga omusajja omugezi omu yagamba nti we can never solve our ultimate problems when we are still at the level of thinking we were when we are creating them nga twagala okufuna solution y'ebizibu byaffe tuteekeddwa okubanga tetuli ku ntegeera y'emu nga gye twaliko ng'ebizibu ebyo tubifuna twetaaga tusooke tuseeseetukemukko tusobole okufuna solution y'ebizibu byaffe omukulu bw'agamba nti tagenda kuva mu kibiina naye agenda kusinziira mu kibiina mwennyini agolole ettumba abo abeeyita bannaggwano baakyo okifuna otya njagalamu ebintu bibiri ekisooka nti I have said this publicly kankiddemu n'omulundi ogwokubiri nti mulimu elements mu kibiina kya NUP zesaagala nange ng'omuntu nti element y'okulowooza nti omuntu alina view eri contrary ku yiyo omuntu oyo tateekeddwa kwogera omuntu oyo tateekeddwa kuwuliriza nti tolina kyotugamba ndowooza element eyo intolerance eyo to the point that nti tosobola kuwuliriza bintu biri against ebyo amatugo bye byagagala owulira nti ebyofuzi kitegeeza nti ogumiikiriza n'ebyo ebitali mu interest yo so nti tulinamu gurupu bey'abaana nze ngenda nembuuza ebibuuzo ku NUP eyo omwana najja nakubuuza olwaki obuuza ebibuuzo ebyekisiru obibuuza nga n'omuyajja nambuuza nga ate bali close nnyo n'omukulembeze wa NUP of course I don't take this on NUP ng'omukulembeze oli najja nakubuuza lumu nagenda nembuuza ekibuuzo kya World Bank lwaki because nganza asome ebitabo waliwo evidence eraga mpitirivu nti sanctions against a country tezihatinga bakulembeze for example bw'ogamba Uganda nti nno erekeraawo okutunda agowa Museveni talina kye yali atunda mu agowa talina abannayuganda nze naawe ffe twali tukola ki ffe twali tulina byetutundayo bwe bagamba nti tusazeeko obuyambi bw'eddagala lya siriimu Museveni olwo kisooka simanyi talina siriimu ekyo kimu ekyokubiri niwo yandibadde amulina alina obusobozi obugenda okufuna eki n'abamwetoolodde bonna therefore bw'oteeka sanctions ku balwadde ba siriimu akawumbi ketufuna okuva mu USAID n'ebitongole ebirala kitegeeza nze naawe ffe tugenda okubanga tetusobola kufuna ki ddagala eryo therefore sanctions zikosa ffe bw'ogamba nti no AU tegenda kuddamu kusponsoringa luguudo wherever gye lulaga ne withdrawing funds zayo kitegeeza ffe tugenda okubeera mu ttaka president avuga emmotoka nnene bweti niwe wamukuba mu kinnya takikola ki takiwulira so nene mbuuza ekibuuzo kimwana najja nambuuza gwe wali oliddeko okusendeza World Bank obuuza ebibuuzo byekisiru so ezo elements ezo si nnungi mu kiki mu kibiina ate oluusi nti I have complained also mbuuza nti bwe kibanga abo abaana bafaanagana bwe batyo si position y'ekibiina lwaki wetubeera n'olukuŋŋaana lw'abamawulire mubayita so oluusi bwe mba sikulabyenga abaana bange nina abaana babiri omwana wange oyo n'abaana najja n'akuvuma nze nesimunyenga nesibaako nakye mukola kiyinza okupresupposinga nti either nzikiriziganya ne byeyagambye oba nze namutumye so kati ndowooza ezo elements ezimu mu NUP zeetaaga oluusi president wa NUP naye avuddeyo ku olunaga nti bannange ffe si bwetuto bwetukola ki bwe tuli so ndowooza nti ebimu ku ebyo byetaaga okureforminga mu kiki mu kibiina so kati okusobola okugiriforminga weetaaga kugibeeramu asobola okukikola ng'ali yekka nga banne bakulembera nabo olukiiko olw'okuntikko buli omu akkiriziganya mu kiki naye nno ekibiina kankubuulire
oyinza okukikola ne bakigobamu gwe nanyini waakyo mbabazi yali tayagala kigobamu Museveni bakimulemesa Dr. Vince Jekiza tebamugoye mu FDC so okukola ekibiina kyo okukola ekibiina tekitegeeza nti nno abalala abatali bananyini baakyo kyogamba power muna FDC okusinga Besigye oba Salamu Musomba tebagobyemu mu kibiina so oyinza okubanga ekibiina kikyo niye bagala okirifominga ate ne bakikola ki ne bakikugobamu so nze ndowooza nti twetaaga okukola reflection NUP etaaga okukola reflection nti kituufu nti omwogezi alaba ekimutta kuwaayira mu byogera mulimu elementi y'obuki tutunuulire tujjemu ekyo ekituufu ebyobulimba tubize ebbali naye sigamba byonna byeboogera byaki bya bulimba no tutunuulire tulabe ekikulamu nti Mpuuga naye tujja mubuuza ekibuuzo lwaki reform zino ozoogeddeko kati lwaki wali ng'okyalina ekifo ekiri influential okyali rope twatuyogerako ku reforms zino so nze ndowooza nti twetaaga okutuula wansi twetaaga bafuneyo olusirika batuule wansi bagambe eddala Mpuuga mu byoyogedde abeere byandika mu byoyogedde akatuufu kaluwa buno bya bulimba ABCD bulimba naye C ne E bituufu eyo tubirongoose so naye totala okumudisimisa ngalo bagamba nti Mpuuga ave mu NUP agendewa yavaawo ate mu DP yayingire n'aremu DP yayingire n'aremu alikola ogogoka kubanga wankyukakyuka omulundi gwe yagisooka okujja mu parliament yali wa independent ogwokubiri najjanga wa Suubi naye ng'ali mu Suubi omulundi ogwasooka 2011 ogwokusatu yazenga wa NUP kati yagala n'ogwokunera dde nga wa kibiina kirala agumiraawo gw'oli wanyiga naye omuganda yagamba nti omuyimbi omu yayimba nti oba gw'osuubira naye tali bulungi buli omu alina ebizibu woli wanyiga naye waliwokya so kati tewali mirembe mbuli ekibiina ekirimu emirembe kati tewali DP bajizalamu wakati grupu emu erine lulume grupu emu erine NRM UPC grupu emu ya Kena emu ya Walubiri FDC grupu emu ya Lukwago emu ya Yendala Katonga ani ali obulungi NRM lwakubanga teri NRM waliyo Museveni era lwakubanga talina bukulembeze y'eggwanga nayo emu eri wakaine mugabe endala wajeno Museveni ndoza nti ekintu kino tolooza nti kiri wakati w'abantu babiri abeetaaga bo okutuula mu kasaka Kyagulanyi n'ensamba ne boogera abantu wano kino kyasoba ne kino eno ne bajja ne batuwa ekifaananyi ekirala ne batu surprising akali ne batuwa ekirabo bakya East bakya Idi nti akati bali aba bali babiri bo ne batuula ng'abantu ne bava ku simanyo no yakunga simanyo ne yemuwandiise ono ye mwogezi ne bajja ng'abantu ne bajja obutakkaanya kubanga mpulidde mukulu Mpuuga ngaga nti nze president wange mulaba ku social media na munyimbe yanjogererako naye wano ekyokwogera tannoonya nange sikola nange kitegeeza nti nno waliwo oluwonko bazimba ekisenge wakati waabwe aba bw'ono alengera eri ku mutala n'ono ali amulengera ku neighborhood Kyagulanyi n'Empuuga kyebateekeddwa okumanya kiriwo ekiti nti bonna we bali no one can wish away the other gino mwezi guno gutumaze mu biro gutulaze nti NUP ne bwene yayagala etya Mpuuga kirabika talina gyakola ki talina gyalaga because the fact that tumudiscussing nga kitegeeza ali important nsonga mmeka zigenda maaso mu ggwanga saawa zino nyingi lwaki eyo sigye twogerako kubanga eri important balina okukikakasa nti eno ensonga nobody is going anywhere so batuule boogere so ekyokubiri nti nze nzikiriza we natandikidde nti ekyokwegabira obukadde 5 tekyali kituufu era tekyali kituufu singa Honorable Mpuuga atuuka ku point eyo n'agamba yali nsobi tutambula ne tugenda mu maaso naye era Kyagulanyi ateekeddwa okukimanya nti engeri gye yakwatamu ensonga eyo naye teyali ntuufu kubanga olulimi lwe yakozesanga katukkirize nti for example nti abantu basobola okutula wansi ne baconspiring okukola ebyobuli bw'enguzi kituufu naye kyanjawulo singa olukiiko lutudde ng'olukiiko lwe lulina obuyinza kankubuulire basooka ne bafulumya ebbaluwa ng'esaba Mpuuga alekulire
nga teri yagisayininze n'abantu bagamba nti due process togikoze togigoberedde olukiiko neke netuula negamba mbu tukwithdrawinze kyennyini kye baali bakola mu bbaluwa esooka naye nga tewali lukiiko era Kyagulanyi yali asabya mu lulimi mu bbaluwa era neneke kyeyakoze eki naye eno tuwuliriza nti ekibiina kyagambye niwankubadde era nga kyekyagambye naawe kyewali okola ki kyewali ogambye so tuteekeddwa okumanya nti olukiiko niwankubadde lulimu abantu 5 olw'okuntiko olw'ekibiina lulusalawo niwankubadde nga birowoozo byerale byerututte tujja gamba ekibiina kyakoze eki kyasazeewo naye bw'obanga gwe muntu osaze tuga muntu yagambye so kati level ya ekibiina kyagambye obanga nti commission yasazeewo yanjawulo n'Empuuga okugenda nakonspiringa n'omuntu nakola ki so eno level ya corruption nga we baagala okugiyita teri ku level yemu nga corruption gye tukola ki gye tumanyi ya bulijjo kubanga ati waliko formal institution eyatuula nekola ki kyekyakola kyali kya bumenyi bw'amateeka of course I mean kyali kya immoral naye tekitegeeza mbu kyali irigo so kubanga institution eyo yakikola era yeyina obuyinza obukikola ki obukikola so the point I am making is simple nti olulimi olubadde lukozesebwa president wa NUP n'abamu ku bantu be luli wansi luli biro lubaddemu okuvoola ng'oyinza okulowooza nti waliwo ekintu ekiri personal wakati w'abantu abameka ababiri so nze ndowooza nti nga Mpuuga bwe yeefumiitiriza okwewa obukadde 5 bwe yeegabira ne banne whether mu butuufu oba si mu butuufu n'aba NUP bateekeddwa okureflectinga ku lulimi lwe bakola ki lwe bakozesa yes olowooza kino tetuli mu kisibo nti waliwo ennuma envubuka 2 buli emu yagala okuteekinga nti gwe nkusinga nawe nkusinga mu kiraalo ekyo nakyo wekiri nti era teri eyayagala kyova wano mu Bwakabaka edda nga tewabeerawo balangira 2 ng'omulangira omu alina okukolako okutta abalangira abasigadde okufuna emirembe olowooza baali bakibala kye bakikola kubanga teri ayagala kubeerawo ng'alina competition naturally that is human nature naye muyinza okwekanga nga tubatadde ku minzaani ne tubapima nga tebazitowa kyekimu ng'era kijja kuba kizibu omu okuyingira mu leeni y'omuki leeni y'omulala so ndowooza kadde katuuse tutandike okureflectinga ku buli omu yeeyambula ebitiibwa n'amaanyi buli omu atandika akakasenti buli omu alina leeni ng'ate omu ateekemu akajoozi ke noyateekemu akake nga kumanya bbeeyi ya suuti gy'oyambadde Kyagulanyi tagenda kwagala kubeera mubaka w'Ennyendo Mukungwe no so ndowooza nti oba oli Mpuuga yali yagadde okubeera president wa Uganda opposition Kyagulanyi gyakola ki gyalimu naye ndowooza tatanaba kutulaga nti ekyo kyakola ki kyayagala naye nga tuli mu ggwanga president Museveni gyamaze okulonda mutabani we nga CDF oluvannyuma lw'okukwata obuyinza bwonna n'abuteeka mu kifo ky'obwa CDF gyalonze babbalamu n'emikwano gya Muhoozi mu kabineti ne mu magye ng'atandise kubanga Museveni tadda buto ne bw'aba ayagala atya kale katumuwa emyaka 20 ajja kuba alina emyaka 10 nze inshallah nja kubaawo nimba nkoze nti nja kuba ngenda myaka 5 nja kuba nina myaka 5 myaka 5 tuba bavubuka ndabyo gwe balonze Senego wana mwene ense mutenda nti bato nisina bakuweza gyalina tujja kola ki tujja kubaawo naye tuli mu kifo ky'okufokasinga ku bino ebyomusajja agezaako okuteekawo dynasty bwe tumala obudde bungi mu nsonga zino ezitatugasa ogenda okudda NUP eteekeddwa okuyiga lesson ku FDC FDC yamala obudde bungi towards akalulu ka 2026 I mean 16 ng'eri mu lutalo wakati wa group ya Mugisha Muntu ne Dr. Besigye bagenda okutuuka ng'ekibiina tekyali ayagala nakukwata kaadi yaayo so in the end Bannayuganda bebakola ki bebafiirwa nti ogenda kutuuka akadde nga entalo ziyuziza kubanga kankubuulire ntakugoba takutadde tabula kyakusuuza baganda bebagambe empewo ekusuuza eminyira teri yakugamba mbuno olutalo luno lugenda kuleka NUP nga bwekoze eki nga bwebadde so the moment I mean the father olutalo luno gye lugenda luti maaso kyongera kunafuya kibiina tukozesa experience gye tubadde nakyo UPC DP mu kalulu kali yalina ababaka 10 entalo ezagenda okugwayo kati yalina ababaka 9
UPC ye China bakabayo no zakatena baka 11 bali mulango yakayongera ko babiri naye yava ku 15 yayina luli nefuna baka muenda kati yayongedde ka babiri oyamu no wedokoro FDC ina baka 36 nefuna baka 32 kakati nababiri bagenza atani ne Cecilia therefore nefuna ba NRM so kati ina baka makunyemeka so olutalo terukulekanga wenkana so ndoza NUP must get to that realization nateka kati electoral mission yafumiza dane road map yokulonda ka 2026 kakati mvucho okutandika okukola exercises nankani tuli mu lutalo olutayina nnyo je tulukola ki je rutwala wana Mpuuga wagamba nti no NUP tayina kyerowozaako nagamba nti tuve mu kukungaanya obukungaanya sente okuva mu bantu abategeeza telina kyerowozaako era ngenze ndaba nti aba diaspora erimu kubajja mu buji sente ate sente zagambye mbu teziri accountability engeri gye bazikozesaamu tetukola ki ebimu byogerwa mu busungu ndowooza naye ayagala okureforminga ekyo nyini kyoyagala okureforminga tokyogera kugenda okireforminge genda otulaga engeri ekikola ki ekikola kubanga luli NUP kigambibwa nti constitution yayo eri batooge bakingamba n'okukingamba lumu ne bagamba Segona yakulira akakiiko akareforminga party ya constitution ya party therefore tubafunanga naye Mpuuga badde takyogerangako ng'akyali rope so ndowooza nti sometimes credibility yo ebeera questioned bw'otandika okwogera oluvannyuma lw'okuba nti bakoze eki bakugobye nti abantu batandika okugamba izisawa graping oba ddala ayogera biki bituufu kitukaluubirira okutunuulira ebigambo byone okwawulamu obusungu n'amazima g'ogera kubanga kyoyogera kituufu ng'era kibadde of concern to you wandibadde okyogera luli nga tebannakunyiiza bw'okyogerera mu busungu oyinza okutulowoozesa nti busungu bwe boogera naye si nti ge mazima ddala g'ogezaako okwogera so ndowooza nti Honorable Mpuuga naye mali manyi omwezi gwamaze agenda kuddaana neno nga yadde nga kakkanya obusungu naye ndowooza olwaleero madde mutunuulira ne ku facial expression ng'olabira ddala omusajja akola ki omusungu wavo so ndowooza obusungu bwongera okukakkana kubanga zenkanankana n'ebisiki tezaaka akasemberayo ddala bamubuuziza ku lwaki teyagenda mu lukuŋŋaana NUP bayita ababaka baayo naga nti tebamuwa nsonga lwaki bamuyise ye teyalaba mu nsonga lwaki yalina okwetaba mu lukuŋŋaana naye ndowooza tulowooza nti kya bugunjufu bw'obanga oyita olukiiko okuwa n'agenda olowooza teyaliiko how sure are you bonna be twayogera nayo tebaatuwa agenda babayita buyisi mu lukiiko kubanga agenda yandibadde public mujje twogeremu mujje twogeremu tubandi tubudde kitugenda okwogerako bw'otuukawo nga babadde baagala kujja mu bwesiga essaawa eyo olina okuba nga oli calculative bulungi so ndowooza nti he makes one point nti kituufu twetaaga twandibadde n'agenda nti okuyita bano basajja bakulu mbaka parliament mu ranking order ndowooza bali mu kifo kya meka nga kya 10 something awo mu ranking order ya government izana okwataweza na 10 so muntu wakitiibwa therefore olina okumuyita mu lukiiko ng'omutegeezeza kyemugenda okukola ki kyemugenda okukola tomuyita mu blind date olaba blind date gozigendamu wali ozigenze mu blind date so ndowooza nti kituufu he makes a point naye nze ndowooza nti naye ne bwe baavayo tebatubulira biki bye bagamba resolution zaali ki bali babayise kwogeramu ne babalabula ku sente eziyitingana muleme kuva ku ekyo bannayuganda kye babalonderako okusinziira ku speech y'omukulu tusigale ku mulamwa ddala kye twasuubiza abantu kye tulina okubawa ebyobufuzi kye bibeeredde nti ababigenda mbaba bantu bakulu therefore nti ate abantu teriyo muntu ayagala kulinnyirira kitiibwa kye buli muntu ayagala olaba n'abaana abato exactly ayagala wabanga honorable ng'erinnya oligamba honorable ayagala omuholding mu position nga ki bw'okola nga Museveni wajja n'ayita olukiiko lw'NRM n'atuula eri waggulu ku meeza eya waggulu n'atandika okupuliikinga ndowooza teyandibadde enkola ntuufu especially kwaba abantu abaagala
okugenda okwagala okuvuganya government nti twetaaga okubeera bwe twagala okuholding nti twetaaga kubeerayo katonda eyo waggulu nti nabayise when my mother calls me kati mama wange wampita nti janguuka ewaka mubuuzo badde ogamba ki ogenda bugenzi naye omugenda kubanga akuli ki naye mbyobufuzi tetwerabanga ba comrade aga comrade Rubongo ya comrade Chagulanyi comrade this comrade that comrade gundi tiyitaga mu preachingira yitaga collegiality nti tusinkanye nga abantu ntukola kitogera si omuntu yatekedde okumanya nti ebigenda mu NUP ono custodian wapi akasemberayo ddala nga tuvudde ku ekyo singa gwo badde president wa National Unity Platform ngosobola okusonyiwa Mathias Mpuuga nsamba olw'obuvunaanyizibwa bw'alina n'amaanyi ge g'alina n'ekyagatta ku kibiina osonyiirako abo abavuddeyo ne balagira ddala nti ekibiina nedda era nga nabo bayita mu nkiiko olutalo luli na muntu omu tugambe yakola ensobi alina omusango nende bana nabo ne bafuuka kiwaji mu biti byabwe nagaa nedda osobola obbasonyiwa era bw'obanga gwogaba kaadi ez'ebyobufuzi ozibaddiza oli ensonga bbiri esooka nti bw'obeera n'olutalo mu nnyumba yo ng'olwana n'omukyala n'akwesimattukako n'agenda waweeru toyinza kusalawo bagenda kukutaasa buli omu akola ki ayingira n'abajja okukuba n'abajja okuvuma kasita akusimattukako n'akola ki n'afuluma wabweru therefore obuvunaanyizibwa bwe kumukonteiningira mu ki the moment wafuluma nakwesimatula n'abaali bakukyawo eddako olwo the guys of okwagala okutaasa omukyala wakukubira ekikonde ekikujjamu amannyo naye nga ekikukubiza sirwakuba nti alumiddwa nnyo naye nga yakwekoota dda naye olwokuba nti olutalo lufulumya bweru toyinza kusala waani yagenda kukola ki kudduukiriza eyo gimu ekyokubiri nze ndowooza nti ate nkyogedde n'abamu ku bakulembera NUP mikwano gyange ngamba nti the idea ey'okweponaizinga nti tisijja kuwa kaadi the idea that wagenda kutuulayo akakiiko k'abantu 3 5 10 basalewo sekisanga bate agende ekawempe esouth beka bate gende kawempe north. I think it is wrong. Luli twakkiriza kyali kitegeerekeka kubanga NUP bajanjula mu July ndo August nga nomination za September ndowooza mukaddaako nga tekatumala kuteekateeka budde bantu benyigire mu kukola ki bakulembeze bakola ki bebaagala tubadde n'emyaka egi 5 okukola ekyo waliwo oli yagamba nti ebizibu olaba mu FDC wa kubanga ba openinga up abantu NRM ne infiltratinga ani agambye mbuno NRM kyangu okugula abantu se abewaffe ekira municipality okulonda Ibrahim Semuju mu FDC nekigenda gikaluubirira okugula akakiiko kotaddewo election management board ey'abantu 10 lwaki olowooza nti kyangu nnyo NRM okugenda okubribinga ab'ekira negenda kuba eggulu negenda kubeewa ebayingiza FDC oba UPC oba DP nti kyangu nnyo naye nti kizibu NRM okugenda mu NUP gyetaddewo akakiiko k'abantu 15 okuba kubanga ne ba compromising kiki kyangu kubyo kyekiruwa compromising abantu omutwale 5 oba 15 NRM ne bwegamba nti buli omu batadde kwa abantu 15 abatula ku election management committee batereddeko billion 2 niwe ziba 10 ezo ziba obukadde billion 15 kikisobola ekikola ki ekisobola lwaki olowooza mbulirayo bannayuganda bameka boyinza okuteraawo billion 5 ne baziganda katono so nze ndowooza NUP erekeddeawo okuweaponizinga kaadi nti oyo Masaka Kabonera kimanya Kabonera tetugenda muwa kaadi so ndowooza nti obuvunaanyizibwa bw'okulonda abantu abo bwandibadde mu bantu b'ekimanya Kabonera NUP eteekeddwa okuteekawo structures within ebifo ebyo abantu mu mitundu bakole ki kubanga tosobola kugamba nti oyagala kuwa eggwanga democracy nga gwe kwennyini tomukola ki because democracy kitegeeza nti rule of the majority, rule of the people, government of the people, for the people and by the people.
bw'obanga gy'oyagala okuwa bannayuganda generally naawe mu kibiina oteekeddwa okikola ki tuyina kiringa ng'edda nali nga nkulanga twagala okuzannya ng'ekyemisana kiwedde naye ng'ate ekyemisana olusi kigwa bugenzi n'ogamba wandyagadde okwoza essowaani nga tebannaziriirako we bamala oziriirako olemezooza it is impossible okitegeera nti waliwo ebintu ebimu nga tosobola kubyewala for as long as obigenzeemu that is the structure NRM ejja yingira mu whether okoze otya because ekyo kyekikumisiza wano Museveni so toyinza gamba mbu otya okuopeningapo ekibiina to membership babere ne contribution simply because otya NRM okola ki okuinfiltrating and then out wandibadde mu byabufuzi so nze ndowooza the idea of weaponizing the card ndote tujja mu card nonte tujja mu card nonte tujja mu card tekola ekibiina ndowooza bakwano bange aba NUP mukwano gwange secretary general ne president ndowooza this is the time mugule NUP to membership abana membership basalewo singa omanyi nti ndebo taking a decision ng'ebadde popular I mean decision kibiina no taking a decision for example tukubuuza nti abamemba batula ku NEC balondebwa batya oyinza otubuulira bamemba ba NEC ne yatudde okugoba Mpuuga balondebwa batya bagenda ne babalonda kwaliddawo okulonda kakiri ani yalonda oyinayo gwomanyi yaliyo mu lukiiko omwo kyagulanyi so kifuuka kizibu nti ne decision organization ezitali democratic gezitekinga tezibeera binding bulungi imagine singa delegates conference yetudde ne gamba Mpuuga tukugobye nga bavudde Masaka bavudde Gulu bavudde wa kibeera mo credible okusinga olukiiko lutamanyi butayo lwakola ki bwe lwatuukawo okulonda ebalonzi ne bamala mu makadi nyaga Mpuuga tumumye kadi teri yagenda kuba mu kubuusabuusa nti Kyagulanyi yakikozeki naye singa akalulu kaddayo Masaka abe Masaka Nyendo Mukungwe abana NUP ne balonda ne bagamba Kyagula Mpuuga afunye obululu mu kamyufu ka NUP afunye obululu 4 Nanungi afunye obululu 6 buli omu agenda kukkiriza nti kituufu abe Masaka bakozeki naye onakulokera n'ogiwa Nanungi n'ogiwa teri abuusabuusa nti yeggwa okikoze so ndowooza nti bwe tuba twagala okweggwanga demokrasiya ateekeddwa okutandika naffe toyanza nnyo toyanzeege omukulu Beka Baterere abwekyo bwe tutambudde nga agezaako tukubira tooki n'okutematema ensonga wakati w'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga nsamba eyo lyakonyeeko olwaleero ate n'ekibiina ki National Unity Platform saako obukulembeze bwakyo obukulirwa Kyagulanyi Ssentamu Robert nze sesanga bateekula extra digest akuuma